n'amugamba nti wagamba tolijja kutulaba tolijja waffe kubanga tewakula naffe nga teri akimmanja. Bwe namala eky'abaana omugugu ne gudda buto kati nga njolekedde kujjawo bye nassaawo nze kennyini. Naye omukazi ono Suzan Makula anyambye nnyo mu nsonga eyo. Simon Nshinge y'olwamugamba n'agamba ye abadde akisabira ndowooza abadde bakisabira bonna. So wiishewedde lwali lwakubiri tulinnya ennyonyi n'etutwala e Rwanda ate ku lwokuna ne tulinnya ennyonyi n'etukomyawo ne ŋŋamba sisobola butagabanako nammwe ekintu kye nawulidde ekyenjawulo nga ŋŋenza okunoonya abazadde. Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa tayongerako nti kubanga bakugulira obuteeteeyi ne bakutwala ku ssomero tayongerako bye bakugolera omulimu gwabwe gwe gusinga emirimu gyonna. Zabuli 138:8 lugamba nti Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako. Psalms 138:8 Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako okusaasira kwo ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna toleka mirimu gya mikono gyo gwe. Psalms 138:8 The Lord will perfect that which concerns me. Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands. Kituufu nnyo Mukama agenda kutuukiriza ebigambo ebitufaako. Naye waliwo by'oteekwa okukola. Neezuula mpola bwe neezuula nga nteeka mu nkola mbeere kyakulabirako kirungi. Naawe ogenda weezuula. Twalina saaviisi wano ng'ejjudde kusonyiwa era yalimu amaziga mangi. Naye ennaku ezo ng'ekyo nkimaze. Mukama n'aŋŋamba kaakati baaba akuzaala oligenda ddi obalabe kunze mpeerezaayo ssente. Baazaala ssente. Nalina okwevaamu ne Suzan Makula ono ina muganda wange Simon aliwa yangu wano ne mukyalawo abaabaddeyo ffenna tudde wano. Nalina okwevaamu ne tweteesa ne muganda wange ono Simon ne Suzan Makula ne mukyala Semudde ne Wabalo. Etugendayo nange ne mbanjulira baganda muli bangi mwena nga ndibatisse nina tutte muganda waffe omu abakiikirire. Ne mbagamba omu ku baganda bange abanjirawo omubiri gyenni nga sina wa musaayi y'ono, naye nga baganda bange bangi tebajjaamu mu nnyonyi. Mpozi nga zonna eziri mu Africa tugenda kuzitikka zolekere Rwanda. So twagenda ne Liz ne Simon ne Suzan n'ayingirira ddala munda mu kika. Kati nensigala kulinda bo balijja ddi naye nga gye bali olunaku mbasindikira omukisa. At least seerabira kubasabira Katonda bampeera omukisa. Naye ekyo bwe kyaggwa nenzirwa omugugu omulala ate
kubanga kitange ne mmange nga ffenna bwe tutera okwekwasa bakola gwa kunzaala buzaazi naye nga singa tebanzaala nandibaddewo. Era nabeenenyereza kuba nabagamba nga mbalabyeko nti kembalabye mwemwe naakolanga ogw'okujja nabo ne banyweza kye nabagamba nga buli bafuna amaanyi bajja ne batula balabako tubadde nabo mu nkuŋŋaana ne baddayo nga teri aŋŋamba nti wagamba tolijja kutulaba tolijja waffe kubanga tewakula naffe nga teri akimmanja. Bwe namala eky'abaana omugugu ne gudda buto kati nga njolekedde kujjawo bye nassaawo nze kennyini. Naye omukazi omusali Makula anyambye nnyo mu nsonga eyo. Simon Nshimye y'olwamugamba n'agamba ye abadde akisabira ndowooza abadde bakisabira bonna. So wiishewedde lwali lwakubiri tulinnya ennyonyi n'etutwala e Rwanda ate ku lwokuna ne tulinnya ennyonyi n'etukomyawo ne ŋŋamba sisobola butagabanako nammwe ekintu kye nawulidde ekyenjawulo nga ŋŋenza okunoonya abazadde batusabidde essaala nga ndi eyo n'amasimu ne gatandikirawo okuvuga agenda tugenda noonya eddanga sibalaba ne batandika okunnoonya besijja babuulira. Naye waliwo omukisa oguli mu kunoonya bazadde bo bw'oba okyabalina nga bakyali balamu. Waliwo agamba nti singa babaddeyo nandigenze ne mbalaba. Naye Bayibuli ekugamba mu Exodus chapter 20 verse 12 kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa tayongerako nti kubanga bakugulira obuteeteeyi ne bakutwala ku ssomero tayongerako bye bakugolera omulimu gwabwe gwe gusinga emirimu gyonna ogw'okuleeta wano. Kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa so maama wasobola okubanga yakola nnyo olabye bamaama obakubireko mu ngalo bakoze emirimu abaana tibabeeyagaza bweyagaza babaagala lwebyo bye bakola bamaama bakola byonna kubanga n'ekituufu kiri nti omwana bamusala ku kyenda kya maama. So olw'omusaayi ogwo oguyiika maama si ye muntu amala gabivaamu kyobulaba Yesu tagenda kuvaamu kubanga yayiwa omusaayi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde Yesu tagenda